omusajja agambye baagala bafuula babbeega oba temufuuka ababbeega kati ate gwe n'ogamba yatuyise babbeega kaakati mbuuza Eddy Kenzo bw'oba totegeera Luganda Bobi Wine lwayogera onootegeera ddi oluzungu lw'oyogera ne Muhoozi anesi nga mujja kwogera Munyarwanda tubangi nnyo bali awo ku mitimbagano nga tebasobola kusemberera ku kitebe wadde genda mu maaso ga Bobi Dokita tusiba tugenda ku kitebe ne baana bangi boogerawo naye basiba baga Wisdom wuyaze mu Europe aleese obutwa kyannumye nnyo nyina amaka agamu natambudde ensinya omuntu omu namutwalidde ekintu ekimu n'agamba yakimuwadde ekyo kizzeeyo Wisdom aba yakireese kiriko obutwa you not Janet yazze n'addressing eggwanga on security matters kati addressing Uganda on security matters as who Muhoozi abaddewa naye yakibalekera ayagala bawamba Beko manyesho ya mu Uganda. Ebigamba bino. Muhoozi ayita eri ayagala bawamba. Ne bano baagala muwamba kati because you can't tell me on a serious notice a senior officer like him but a respective officer nye respect the army. Chobola babibaleke. Tosobola kuleeta mbadya nnyonnyole nga barracks eri wali 3 kilometers mbune baba kuba emiggo mbune babaako ne babawambye ku kyalo mbune bookya n'ennyumba z'oku kyalo mbune bawamba n'abantu abasukka mu 10 ne bagenda nabo mu nsiko mbunga kati ga barracks kati mbweri wali teraba. The question is kati mbu babadde baana kati abaana abato nga baswaziniga kati nga bampi bwe bati balina nnyo amaanyi bali in practice beita n'abanuupu Zaichale Bobi Wine asiba agenda Bulaya tebajjayo. Bobi Wine yali ku BBS n'agamba waliwo abantu abamu n'otunira omuntu nga buli wenzira aba ayagala kifaananyi nze naye. Ayagala kifaananyi nze naye. Nga bw'okola booti nga kwali n'okyuka booti nga kwali. Mukama w'okutte nyweza. Nywezaawo mukama wo. Mukama nywezaawo. Nyweza omuddu wo. Awo olwadde COVID mukama nyweza. Mukama zino kooti zaabwe. Judiciary yafa babati katurebe babula by the way can imagine emunyankole bwe mwevuma bati katurebe yali chief justice awo yalongosa judiciary gendo laba bali mukati bati katurebe naye judiciary yafa eranda ebungereza waliwo ekifo wogendawo ng'osobola okuvuma queen byonna byeyagala empale biki biwalaata bulabikawo era bwena bakwitako buyisi ekifo ndi ku TikTok simu yange kulwaki wazze ku account ngine nengane Museveni yayina abantu bwe batingajje yayina Samu Kaleganjuba Kategaya bamama Mbabazi basamu kuteesa banadduli nga be bamwetolodde Ruhakana Rugunda naye kati Muhoozi okumanye Chobola Muhoozi atambuli wadda maaso nadde manyuma nadda maaso nadde manyuma why Muhoozi surrounded by stupid people unreasoning people why bigamba bino byakale byange the majority Okay, tubaniriza mwe namwe kano jafana Flash Light Channel Uganda awamuneka ye Wisdom Official kindly subscribe share our content. Kaye mutabani w'omulalo muyeka yazalibwa mu Uganda mu Africa mu nsi yonna ayatandise okutamba rabadaba style kati gose boli wako wakubiri bakunonyeza bwayise bagenda kulaba oli mwame bwekinova nenga mu bimpipi byaddala nkukulisaayo muganda wange webale kunkulisaayo dokita abantu babaagala abantu babalaba bannayuganda bagoberera buli ekiri mu Uganda wane kigenda mu maaso so ffe gye tuli it is expensive very expensive okulwanira bannayuganda kyobola banti anytime nti olina okubeera either olina visa ate olina sente awo leba agent abasobola okufuna ticket edduka oba osobola okutuuka mangu ku border so bye twasigalira naye twategeera the cost twategeera kubanga bino bya ddala era tuliwo okulwanira bannayuganda abasiima basiime abatasiima tetujja bagoberera waliwo omukulu omu naye sijja mwogera mannya omusaasidde yagenze n'agamba nti bannange kayaali Denmark nengenda musindikira embwa zange zonna bamuyire omusulo bamukube naye ng'agamba wanuupu ebintu bibiri ekisooka Wisdom ne stand badde wanuupu naye ndi munnayuganda kale katugambe enziruse ndi mu nsi eyo kyandibadde sikyabuvunaanyizibwa okugamba nti balumbe bakube Wisdom that's one two Balamu asiba agenda Bulaaya
oyo omusajja tagamba nko mulumbe bara mu mukube nze Kaye Wisdom ali wano adduse n'okudduka ng'ebibadde mu birabyo ebyakalugire n'ebirala akedde omusajja agambye ngenda sindika bakkube bakuyira omusulo kino kitegeeza ki nkikomyawo tugende ku birala kubanga tuli ku speed kitegeeza Dokita wegendeza abantu boli mu kunyumya nabo mu nkyukakyuka abamu abali e Bulaaya abo Museveni yabawadda ssente Museveni kyakola yagenda e Bungereza America kati kyakole Boston abakulembeze be Boston mwegendereze ali kubalida bawa ssente embwa bagita ngwa ati kubuziza omuntu akeera atya n'agamba bannayengera sindika abantu bayire Wisdom omusule Denmark bamukube nga tasobola kikola ku balamu tasobola kikola ku balamu ekiki Dokita abantu bangi beefuula baagala Bobi Wine nga tebamwagalangako abo bagayi bangi nnyo bagola ku mitimbagano nga wogenda ku Facebook page ya Kaye Wisdom just Facebook page taddeko ekintu nga nabadde ne General Secretary Louis Lwongoya ku video awo just seconds nga 3 ne Kasaga gwe yakava mu komera nga tunyumyamu awo seconds 3 nga tusaaga bantu bangi nnyo bali awo ku mitimbagano nga tebasobola kusemberera ku kitebe wadde genda mu maaso ga Bobi Dokita tusiba tugenda ku kitebe ne baana bangi boogerawo naye basiba baga Wisdom wuyaze mu Europe alese obutwa kyannumye nnyo nyina amaka agamu natambudde ensinya na omuntu omu namutwalidde ekintu ekimu n'agamba yakimuwadde ekyo kizzeeyo Wisdom aba yakirese kiriko obutwa gate yasoma abo abaana nga bakola ki kakati ono gwe nakiwadde nanga Wisdom ze kimpe zobawo kiriko obutwa nja kirya era saatuuse maka actually yakitegedde luvannyuma nti ndi mu nsi eyo so Dokita ne bannayuganda abali emwegendeze nabagamba nali e Germany mu Hamburg waliwo omusajja asula na mu apartment yakubira bannayuganda bonna nti temugenda kulaba Wisdom ali ku peroro ye NRM kati abantu bangi nnyo kyobola banze Bobi Wine kasayampa instruction do what you do best I report to him I report to Louis Lubongoya Chairman Nyanzi Waisa Mfumbiro Joro Senyi those are the people kojja wange sogono mwebuzaako n'abirala otherwise Dokita we tuba tulwanirira Uganda ne bannayuganda tuleme gavumenti abantu bajja kulowooza nga we tulowooza kikulu nnyo omuntu bajja keera bamuwe nga ye kyeyali ayagala kufuna mu kazi Bulaaya bakere bamuwe miliyoni aga aliemu byonna egundi atandika kwogera byayagala akyusa olulimi so yagambye enziruse mbunjagala asayira can you imagine mbunjagala asayira kati wuno wano wali kati ndi Uganda bagenda kugamba banjagala ki ora gwagamba nti nali ebisesemi ebi kati so abantu mwenna aboogera eyo bannayuganda mwenna abandaba mugenda kumala obudde bungi nga muwagira ne ssente zammwe abantu abo be mutalina kuwagira nga baafuuka dda b'NRM naye nga bateekako enkofiira beeyita n'abannuupu zaikyale Bobi Wine asiba agenda Bulaaya tebajjaayo Bobi Wine yali ku BBS n'agamba waliwo abantu abamu n'otunulira omuntu nga buli wenzira aba ayagala kifaananyi nze naye ayagala kifaananyi nze naye nga bw'okola booti nga kwali n'okyuka booti nga kwali kale ninge byaganza kulisaayo webale atwagenze ne tulipotinga kakati nze kati nenkomawo tinewe baba oli ankutte kati ndi victim ne namba jeri era ina jeri mu nsemu jeri kakati Kaye mukwate bulungi gwotobonebone naye abaana bo ne byokoledde wano binza okusaanawo kati kyali kinnuma nani nkigayalirira nene nga kansoke nziruke malirize kino ebisigadde bibe byangu so amuya njagala okwebaza abalwazi forest bo bagabulwa enfuluma mu Uganda nga bansindikira ki banyambako ku ticket era nabakubira kwolwo ababasimba emiti Misumba Success njagala okwebaza abantu bonna njagala okwebaza Kairi Stimuti balese bannanga majani wegali agasala omubiri n'olubuto n'oba oyagala kusala lubuto ng'oli Germany oba oli luddawa onkubira bukubizi simu ne bakola delivery ne wano mu Uganda majani gokka gali organic gakendeeza obuzito oba obunene gwojja kunkubira bukubizi simu gye ngenda okusoma Climax Church Press to bring mukiraba Climax Entertainment Makindye mwabamanyi Kibuye ngo obo yambuke Makindye opposite shero ye Makindye Climax kikolova ku Sunday paka ku Sunday buli kimu weki kasito yingira ojja n'abaana bo abakwasa abakumi ne babawandika gwe ne weyagala wetukodde program zino VIP luddawa buli kimu Climax
Checho. Nyina mikwano gyange aba Hanex Media of course batwegassako mwenna abaagala digital marketing nja kubambi bannyonnyolo ina business yo naye nga bagi marketinga digitale bakolera buli kimu billboard n'ebirala ba Hanex Media of course basayininga n'abayimbi naye nja kubamba kunnyonnyola mwe bannayuganda balina business zonna z'okola oba Bulaayi oba wano gw'oyagala giranga digitale website oba ludda ba Hanex Media byonna bye njogeddeko bw'oba obyetaaze enamba yange eri 0701 49 0701 4940 39 ngongamba wisdom njagala kwa next age wagambe ne business obanjagala kajani obanjagala munno wachi obanjagala kujja climax simanyi wonga nja kulagirya kale webale nyo mukulu kayi jotabadde ensonga twanonya betuzitwale bazigonjole ne batubula niye bimu byayitako ate bifuuse ensonga wengiridde omugwanga duli yali mukwano go niyonzimana niyonzimana afuuse niyonzimana afuuse niyonzimana linnya lirye niyonzimana anti yali kweka nabagamba oyo bujingo yeyita olyogedde bujingo yewa lya bujingo naye niyonzimana kati niyonzimana oyo engeri gye bamuziika e Burundi is a Murundi from Rwanda chovola buli wajja wano yes nabagamba tata wange eze muhimande munyarwanda zaliwa mukyala muganda nze ndi sava mulamba however tukulidde wano doctor mu Buganda fe Buganda yetuleze I can take a bullet for the king of Buganda inze nasanyuka banzikiriza ngenkera gye misinde gya kabaka zego bakirizo monenge nakwata video twali noyo sami twaliwo ne banzikiriza ne tugenda ne tuwanika kamera zonna. That is a respect because speaking ndota mu Luganda yogera Luganda buli kimu ebye waffe mbiga buyizi however tetujja kuganya Barundi nga Niyonzimana bujingo kutumanyira na kutusosemerako tujja muleka naye ndigaze tozisasi tujja muleka tankula oli makula go yamanyiro tankula ebisambi malaya we ekyo musasire ate malaya we go batugamba babini nti yalinga watedi ngali ne malaya we mu motoka era yamwebakiranga ko mu parking omusumba atumba gwe tokimanyi nti n'abantu abamuba sibasumba bagwadda musumba wawe akwata emikono n'agiteeka ku musamize omusamize n'atakankana namu gwe gwasoose okulaba omusumba w'abalokole nga w'amaanyi ayogeza maanyi mu kyaki tulaba abevulunga mu ttaka ne wajja omusamize ayina emizimu gyonna egya nnabuzaana eminyolo emiganda gyonna giri ku mutwe gwa Mama Fiina pasita najja Bayibuli egamba buli gwe munaateekangako emikono kitegeeza Yesu assise ekitiibwa mu kuteeka emikono kyatulaze nti buli naku bujingo mufere teriyo pastor asobola kuteeka muntu ku mikono pastor jangu weto jaga tugenda ku prayer palace oyo bishop Musina watakutaddeko mukono ne basimbula we sala awo no woba otuula waliwo ekintu kyowulira nga kivudde mu zona about kankana naye tosobola kuŋŋamba musumba abalokole odidde emikono gino okujja nga emikono gisiba mu bisambi by'abamalaya ate emikono gya bujingo gisiba mu bisambi gy'abamalaya kyovolaba weeyitadde ku mikono gy'omusamize obwenzi n'obusamize byesanze byekisinga muleke omusajja obwenzi bwa bujingo n'obusamize bwa Mama Fiina bwesanze ne bwenywegera bwenywegedde obwenzi bwa bujingo obwenzi ajja kusindikira esaala biziru wagasi yapu oyo nakuba ebiteeka bye kuva ku BBS nkyabikuba yagala nampabira n'agamba bamugamba kaye muveeko gwe Murundi yakajja wano mwawula Abanyarwanda who have been grown here bajjajjaffe bajjadde gundi generations tukulidde wano n'osanga Omunyarwanda nga akulidde Busoga akulidde mu Buganda akulidde wa we cannot despise Ugandans gwobuzimu gwobwenzi gwe bujinga bago bamuzimu gwobubbi nakuvuga gwe mwenzi gwe wayambale omanyi bujinga wabasabira abantu muzimu gwagenda nga n'omuzimu gumugamba gwe nawe genda mu gistingi z'amakula genda omuzimu kugoba bujingo nawe genda
omuzimu gwa mulokole nawe musonyiwe omuzibani waliwo ekibi ekyasakiririgo munaitokemanga kweyo katona gwefukako amafuta genda olabe gundi genda olaba abantu abagize nankani obugundi Bobi Wine nagamba nti omuntu yenna nga Katonda yamuvaako waliwo byolaba Yesu abantu bamuluma ne bamugamba tulitegeera tutya bannabbi b'obulimba n'agamba muri balabira ku bikolwa byabwe ekikolwa ekimu ekyasose ekyabugingo lwaki nabbi wa bulimba yakutte ku musamize engalo za bugingo ng'ezo zisiiba mu bisambi by'amalaaya batya bayibuli emuyiteeja si malaaya mukyala kati ankubuulire omusajja yakwata bw'ati olabawo kati gundi oyo nankani Kizito kati kankubuuze Kizito oyo photographer kajjanzi olowooza yalaba atya bugingo ng'akutte bayibuli omulamuzi yamugamba sebo tumbuulira bangambye n'omukyalawo koye bannange bayibuli ino aga Katonda mugula ofira mu kitooke kyago nga wallahi bilahi talahi ndayira mu lulimi ki bayibuli ino ono makula si mukyala wange si kyala oneganye ati simumanyi oneganye nange nga ne makula agamba negana tojja kumpona ojja kudda mu bisambi byange kasita ennyumba eri kasatubba ekimu eky'ekkumi naawe makula yalinga bwati anti bamalaya bebakola kasita ekimu eky'ekkumi tukibba babiri malaya bagambye bugingo ajja kusanga mu bye kyakukoni nja kwekuba ne bugingo paka ani bugingo I cannot tolerate people who are going to make us to look stupid. Amwafe Rwandi, amwafe Muhima. I cannot tolerate those Barundi, Babugingo. Abajja obuzibe basiika eri e Burundi. Okutufuula abana Uganda tuchawa. I cannot tolerate that. Aba Bugingo tebalina mu Rwanda's community, telina abamanyi. Saakuba kojja wange Gashumba. Ne mugaba byayogera teasirika. Gashumba. Ali pongo tetumanyi ono mbu yagamye mbuno mbutuli basirwa ati namukola kitatulaje tujja kukola kwa yambala nganda weze ebituli wabira badika nawe yajjanga ku oyo okumanya yo musajja musiru nnyo n'okusinga fe yazisaba basiru yajjanga yavuma serwadda omusumba serwadda yamwola serwadda yamugulira ndaweya serwadda yampangisiza ennyumba serwadda yamulabirira naye akatwako n'amalibu ago akasajja ako kabugingo niyo nzimana kavuma serwadda emyaka egyo ku TV ngandeka akasirwa genda mu bisambi by'abamalaya bamanyira kale tumusonyiwe ama namakula ngusasi aruwa oli ali nawe mukuŋŋaanya bugagga bwe lindaka kanisa bagamba ogizimba myaka emeka nga basonda ssente ate nozaawera dda nazimbira mu malaaya w'ennyumba byenjogera byange nze bivunaanyizibwako yazizimbira mu malaaya w'ennyumba Gasiya kati oyo naye ayita abantu abasiru how can you say nti Bobi Wine musiru ojja otya nowayo akakadde Gasiya oli naye banange gwe dokita muwawule okusoma n'obutategeera byanjawulo temugamba nti bugingo lwakwate yasoma manyi agenda n'agenda ali mu byekirokole bamutikidde diguli gundi of education never nega musajja ne senior apology number ina diguli byoyina bifu omuntu ataasoma teseegeza nti musiru kati bugingo alowooza obutasoma bwe n'okugenda eri oli omusajja omukadde mbwamuwe diguli mbonaffe alowooza tuli basiru. Time is going to come such people like Niyonzimana Bugingo nga bali Burundi. And the time is here. Obadde okimanyi waliwo enjawulo of being human and human being. Kyekyo kuzibwa kyova olaba nkugamba buvunaanyizibwa bwange okujja wano okudifendinga Rwanda's community Uganda baleme kulowooza ti buli munyarwanda ali mu Uganda musiru nga Bugingo. It's my responsibility to defend my people from Western region. Si buli mu Western anti mubbi gwe okimanyi naawe. Nkimanyi. Yes, Banyoro bameka bajje ku mataka gali ag'amafuta nga bali wali kati buli omu tamanyi kiddako. Tamanyi bagenda kusula. Tebamanyi. It is my obligation. Government wegwa. Era tubagamba abye Uganda bantu balubatu abantu babamanyi chobola nzita ku media nembogerera tubadde ku kitandika era kijja kwa kitandika kitandike tugana direct ku kitulese bwana naye tuwadde insight enungi bebibaddeko mu wiki ni absentia niye ngwe bale kubaawo. By the way, your presentation makes the vibe of the country feel strong. Tugende maso dokita ulira nze nalamba buli alireeta omwana bakebera wange
nakomyewo bino kubanga byaddala sisala bakuleka Bobi Wine nze mwogezi wa family wali nagamba muzeyi wange Jenosale nti nkwata bulungi nze ngenda nokuwolereza government eddako ngezeeko ale njaga kumira wali ebusega nange ntandika okukwata ndoza ndiri tono kizita nkwateko nono sami ndaba abadduka mbabazinga ayitawo olaba nalabya mama mbabazinga tambula ng'omulema nga tambula ayitawo nganze mbakwata ekyane ukiza ku mbabazi bana tuli ku kibozibozi tetunaba kutandika mbabazi super prime minister mu nsi ekibuuzo kiri naye alwala anti abantu balowooza nti be bakompyuta balwadde nze gw'omanye ekimu ku byankomezaawo kipayopayo sajja amaze okulangirira nti ndi mulwadde wa covid nze nsigale Bulaaya omusajja alangiridde nti mulwadde wa covid nakomyewo buli omu asabe mu ddiini ye gw'omanye engeri gye nasse kata asindika ennyonyi ng'eri mu bbanga gisindike bannanga ennyonyi gwe yange omusajja alwadde covid akyasinzeyo kunamusazi babazi mulwadde wamu General Museveni naye alina covid kuteesa tebuuki mbu yagambye mbu webale mbu Museveni yagambye mbu bannayuganda mbu beebale kusaba gw'omanye essala gye twasabye ayengana kubonoza tonkwasa basala bade basala sala ndibasibasa Katonda yalabye essala zatawulirangako bade basala sala twakozeemu kye bayita jaribu Katonda yalabye ku jaribu naga no si yange yakaye tebasabye sala omusajja bamukubye empiso nga 10 okomawo kakyala batasege bakubye Museveni empiso nga 10 nawona nange nade amma Museveni nange naze saba kyekikumezawo kata asindika ennyonyi ng'eri mu bbanga bannange mwangu nange ngende Uganda Museveni alwadde covid musabire gw'omanye essala kyezakomezawo yongeremu essala obadde otuuka bweti n'agamba mwebale kunsaba yatidde yange ebigambo bino byakaye eyange gogimanyi yadde genda okuba kale tutandike ng'omusajja ali kale werewe goba essala gyenalene kugula munansase ngenda sabira nade njasana Museveni saya wadde alwadde covid naga tumusabe nagambye sisigala wano nzira Uganda sabira Museveni bebibadde byonna bibiri amabajjajja babale kuwona kulikaye adangamu n'agamba munsabire mbuwe bale ani yasabye tajja babale kuwona bamma tugenda kuyamba mukama w'okutenyweza nywezaawo mukama nyweza omuddu wo awo olwadde covid mukama nyweza tugenda tujja musabira bulungi nakomyewo sabira Museveni omusumba ka mukama nyweza not God presenting wano Yesu gwe ka Yesu kale twade tutusanyuka nti wawonye kyetusesezaamu kale omukama yebale kwekyo kale gyotabadde ziri nsonga bbiri enda tujja tandikirawo munatusonyo shegenda kwera jipi tujatandikirawo ekigambo ekikulu kikino omwana owa TikTok wano mu Uganda Kampala ne General Kainerugaba Kainerugaba yagamba bwati I can attack Kenya for how many 2 weeks and it is finished ne bamuleka anti kyali kibi nnyo okulabisa ensi yaffe naye omwana wa TikTok yagambye ffe baba ADF ffe twabikola just nga noonya content nagamba sikubya ddala mbadde noonya content yasuzeeyo mu luzi butiitiizi nagamba abakulembera Uganda batiitiizi gw'ojja odduka osanga babaita bata RPC DPC OCCID bitya batambula pisto omulaba nga alina ali mu amanyo gali gati atambula etadde eno pisto kakati gwe jamu emekopa Bobi Wine wuyo ojja kulaba weyeepamira oba okufuwa n'ebigo kakati balabye omwana nga gafe ADF fe twagize bonna baatidde omwana ali mu Kampala natena mu kifo ky'okunoonya owa ADF bonna obusungu bamali goyagala kuba ADF goyagala
kati bagenda muvunana musango nanga osimanyi kati bagenda abagena eno government but that singezi nnyo inspire we kanti bagenda mugamba gundi inciting violence kati a good lawyer je lwakubanga zine koti zaabwe judiciary yafa babati katurebe babula by the way can imagine emunyankole bwe mwevuma bati katurebe yali chief justice awo yalongosa judiciary gendo laba bali mukati bati katurebe naye judiciary yafa. How can you say omwana wa TikTok by inciting the violence? How zenkoze TikTok I'm in happy mood eranda ebungereza waliwo ekifo wogendawo ng'osobola ovuma queen byonna byeyagala empale biki biwalata bulabikawo era bonna bakuyitako buyisi ekifo ndi ku TikTok simu yange gulaki wazze ku account butiitiizi nagamba dokita kati ogenda okitegeera gavumenti ya wano ntiitiizi kati okimanyi nti nno abaana beri be bakubye ebarracks yabadde 3 kilometers bawulidde amasasi nawo ne basooka beekweka because kati ngambe 3 kilometers oli najja gye bayita ADF nejja buneekwata abaana nebakuba amasasi nefuna n'obudde obwokya essomero lyonna n'ab'okukyalo nefuna beeyokya n'ab'okukyalo nebaako ne beekwata ne beetwala nga barracks eri 3 kilometers omanyi kitegeeza kyokka nga barracks eriwo ey'amagye eri heavily armed kitegeeza bonna badduse mu mpuku ne beekweka kitegeeza how can you tell me how are you going to tell a Ugandan a barracks which is 3 kilometers away from the incident teriyo amagye yazze kwolwo bwemma mwagala nange mujje munkwate ebyo binnimbiramu naawe kati ekyo kati njagala wano tuli Makindye military barracks ne wabaawo wano alien skin yali wano nga batuuse mu sekendi monitor wa leero omusingi omumbere agambye I need answers in this killing izo nnimba ebyo ze ndi musiru nawe bangambye singa Bobby agamba agenda kansanga kale njagala tugikole topic gwe tofa kavayo preamble nze gwe gusoso okulaba yo kye bayita terrorist group ng'esobola okujja netta abantu n'eyokya n'essomero neteewaana yogera ku ekyo ekintu towulyangayo mama Al-Shabaab buli we bajja ne bakuba ewantu beewaana twakikoze we bakuba Abamerica Uganda ADF buli gwekuba bwe teyeewaana. What kind of ADF are these people? Tujja kikola nga to abadde batototo abaluwana abalumbi otika badde banna batototo gatabaina smartphone bade batali bana batototo embwa zino zitumanya gatabaina smartphone nga bakulo practice mbune bajja kanne bocha abantu kakati mbune babakuba emiggo mbune babako ne babawambye ku kyalo mbune bocha n'ennyumba zo ku kyalo mbune bawamba n'abantu abasukka mu 10 ne bagenda nabo mu nsiko mbunga katika barracks mbukati mbweri wali teraba. The question is kati mbabadde bana kati ababana abato nga baswaziniga kati nga bampi bo bati balina nyamanyi bad practice. Anyway, bino bigambo basically twetaaga answer omwana wa bulijjo byogera ng'omwana w'omujasi yali trained. I'm just asking nze byogera as a concerned citizen into omwana omuna Uganda nina bya concerned nji mu kubuuza bamaje kati nange mujje mu nkime kati nange ndi mu kubuuza kati mbuuza Katonda ne Museveni nanti omu yagamba Museveni Uganda we ye Katonda wa Uganda. Wow. Museveni mama fina mukakanya kale kambuza Katonda abana be Kasese as a region yakukola ki atasa kutusa mundu najikola bwati najiza bwati kozo gamba abana yirizi mu State House kati labayo aba bali abantu kati kye basinga okukola kwekuumira mu buyinza kaya otuveewo tunatera okumaliriza kuba eno show ebadde nyimpi we shall start from there tomorrow kaye tugenda agazi ya gundi nga tutuka agazi ebintu bye bagatako music kati wano tunatera okumaliza kaye ebintu bya security bigura mu security ebintu bya kikonde bigura mu kikonde ebya music bigura mu bya music. The question is mbuza nange nga kinomu Janet amanyikidanga Minister of Education for the first time ebintu bya Kasese yabigenze munga Museveni wegwanga. Why? Mbade tewabaddewo answer achenko gambye kati mbadi ajayogereki kati mbadi yomu kuba sirikale wano abali trend abategeera kati mbadi yetalabawo bubadi awo ngeri nyalye talabawo bubadi kati yajja ayogerere mu bubadi obo
kati yembadi yabibalekedde naye mwana Uganda okumanya nfu buli ayagala yagifugako bamaze okukuba abantu Museveni yali eri yeebasa agenda obafugemu eddakiika 10 your address. Do you know Janet yazze n'addressing eggwanga on security matters? Kati addressing Uganda on security matters as who? Muhoozi abaddewa naye yakibalekera ayagala bawamba leko manyesha mu Uganda ebigamba bino Muhoozi ayita eri ayagala bawamba ne bano baagala muwamba kati because you can't tell me on a serious notice a senior officer like Mbadi, a respective officer, me respect the army chovola babibalekedde tosobola kuleeta Mbadi annyonnyole nga barracks eri wali 3 kilometers bayokyezza wano dozagaye mujje mwe mbyogera waliwo omu yagamba nze okusigala nga addimu eyo poliisi Kasije n'agamba nkoze ntya era n'alitali nga ali respected Ntebe na buli kimu kyenkunyonnyola abaali bamugamba akole byatasobola kukola kati enkugamba Mbadi tosobola kuleeta a senior officer Mbadi a respected officer Mbadi ajje kati ayogere biki yebibalekedde mujje munyonyole ebintu wendeta okwebuliza lwaki omusajja ono akola ku TVM ye buli kintu akinako info akola ye buli kimu ya tweetinga ngolo ngagamba atya ngagamba ebyekasese binzo okwanga tababadde ba ADF gababadde ki yamanyi nazabe ku Twitter nange asoro byogera ku mpawo nga munnaabwe nga munnaabwe anti kati batanze okujja yebi jaga tukole sho nga tu understanding tugenda kwogera ADF yeki yavaawa yali ekubyeko wa n'obukodyo bwayo kwaka kati buli kimu kiringa ekitegeeza mukyalawo wana kukyawe wakanga tugamba nedda kireka kyabaddemu ADF ebinya mu Kampala Museveni atuso tuga beba ADF nkola nnyo enguudo ne ADF yezikuba nesiteekamu ebinya kati buli kimu kigenda ko ADF has become an excuse of incompetence of this government. Amakuru gacho tuwadde introduction tugenda okukola ko olunaku olw'enkya nagundi akyatufuga ennaku zino oba ya retirinze Nabbanja ajja akyatukola kata Nabbanja oba ente bagimugjeeko Nabbanja muleke mukyala wattu ajirali makasoli n'ebirala bana abasajja mbu Nabbanja bamugange kati gwafuka mu Museni Nabbanja gwabafuga Uganda babeera kavule Nabbanja abeera ali Makere awatali kwota gadi Nabbanja abeera bachira bata Makere. Do you know Prime Minister wa Uganda Deputy Speaker Wasura wali so gundi bachita bata beyond gundi Prime Minister mbukati ngoyo nga president no way bino ebintu byebino babibateekamu nammwe abamu mubeerenga babakoledde nga babajubisizzaako kati Nabbanja bamujubisizza nga balowooza mbu n'abanyolo bagenda kusanyuka n'abanyolo bababuuka walabye ku mpango yabaddeyo celebration nga bazinazinamu nga bagamba Nabbanja niwa kusinga gwe president ajja Museveni bale kutujjukira bwatuwadde Nabbanja negamba ekiki abo babadde banyuma mikolo mpi banaye kabalega we yagenda kyogamba abajjawo tebamanyi kuba miggo abo babadde babiyimbirawa birthday y'omukama yabaddeho yuma n'abakkiriza ne babiyimba ate omusajja wattu omaye bantu emyaka okuva 2019 talabikanga mu bantu yalabiseeko nga 13 guno lyasoose okulabika eri eggwanga kaye njagala tugende kuba nti njagala omulemu onyo ni abantu onjusi bakuwa lwakuba kati njagala nnyo ekikopo kyange kino obutwate obumanyi otamba n'ebibyo baleme okusumbwa kale n'olwensonga ebya security tulekedde security ewaje tulekedde bajeno nenga kiko kya byonna nsaba omwana ono gwe bakutoba TikTok bama interrogating properly bamuleke agende yeetaye tugambe bugambi baloya bana ba human rights bagende tubasaba mugende mulwanirire omwana oyo wa TikTok because okay tubuuze bamuvunaana ki kubanga nze kyemanyi bagigenda muvunaana inciting violence and security ate munnange kumaye eggwanga lino lyafa basobola mutwala mu court martial basobola tulabe eggulire nga TikTok versus court martial
era by the way nsabe mu Uganda bakukwata leero kaye ngo bye gali na utako musango mulala wabbe gali ngeriko bomu basobola fe kakule bino betu nze basolokere encha ne banga bankute ne bomu yabadde mu kikopo manywera chai wisdom oyo ayina ekikopo ekyo muri mu bomu era yabadde agaji kanyuka mu State House inze munankwata muzinda guno guli mu bomu banganya okuleeta drone bagisigaza ku kisaina banga oli boddayo oli gikima drone ya kamera eriko kamera bano bachali batitizi drone eri abana babanezi drone ziyitane ku lubiri bagambye tojireta mbwe jakulabe wa Museveni kayolese drone yagala kulaba biri mu nyumba ya Museveni ekiri mu kisenge banga njagala kubega Museveni drone eyimukate kubanga bandi badde bagambe no drone etambula bunene ki simple science kuba drone uru drone nga kilomita bweti ne tesola kutambula kuvano paka wo so Uganda batitizi doctor gwe atusibule tuvuwa tunaddamu ekyo so nawe ensonga etugenda kuddamu olunako olwencha by the way ne gade katubireke kuba abantu abatya bwe bali kubazaamu so tukole bulungi tuddemu ku analyzing ensonga kanuko soka okakada chikemu lwachi Eddie Kenzo afuse ekizibu ku Bobi Wine butategeera omanyika nkubulire Uganda twamala Museveni agenda nagamba mbaleetedde bavubi kati abavubi abajja okulembera Uganda ne mbamu empuuta zaabwe ezibaweereza Eddie Kenzo because Eddie Kenzo mu speech ya Bobi Wine na gye yayogedde yabadde agigobera Bobi Wine n'akola ekisobe era nnenya Bobi Wine. How can you put a word noteka kigambo ky'oluzungu mu speech ngo kimanyi Eddie Kenzo agiwuliriza byonna abadde awuliriza Eddie Kenzo weyatuse ku kigambo bega Eddie Kenzo obwongo ne butabuka ebuzuko bavudde anti kyenkiche nagambye tibaleme ku Eddie Kenzo atadde obutasoma bwe n'obutategeera bwe ayawule teyekwasa butasoma nti kyekyamugano otegeera. How can you tell me ti Bobi Wine byeyogedde byonna yabadde agamba gwe omusajja agambye baagala bafuula babbeega oba temufuuka ababbeega kati ate gwe n'ogamba yatuyise babbeega kakati mbuuza Eddie Kenzo bw'oba totegeera Luganda Bobi Wine lwayogera onootegeera ddi oluzungu lw'oyogera ne Muhoozi anesi nga mujja kwogera Munyarwanda kubanga olumanyi kwogera Lunyarwanda na Muhoozi. If you can't analyze a speech ya Bobi Wine yabadde ya 5 minutes erimu ekigambo kimu ekyoluzungu bega, how will you analyze gundi nga mwogera conversation with Muhoozi? How? Kakati nga tuddira abagrammy nga tuleeta gundi nga bayita abakulembeze ba music mu nsi yonna nga tusindikayo Eddie Kenzo kati gwoyoge orizoning ebiki oyo Eddie Kenzo ayagala kuddamu tukaabirira amanyiro kaaba kati alayika ayagala kaaba osegeera kati oyo musajja kati ayagala kaaba bannange weeyaayo Bobi Wine is killing me and wisdom is abusing me kati wama yeyo tune ayagala oyo musajja ayagala kuddamu ku kaaba yamanyiro kaaba kozi mbala lugenda luta n'abasajja abakazi bawona buli wenda ba Eddie Kenzo byayogera amba Rema yaona kati ate ngambe ki kati mbutufu kati mbutufu era kyobola Rema okubikabikako kubya exiwe yatadde ebifaananyi ng'ali n'abaana be ne mbaawe na tudivertinga muka nga bambadde kyeki bali mu good life balinga bali mu bire. Eddie Kenzo ali ku Serena sipichi biri Sereni Mutundwe Morova wali mukogera yunamwe Grammy nominee the Grammy giteke mu kabina tutegere kabenga kagikwatiridde buli dakika kaga n'obusiru bw'obubike Grammy nominee beat simanyi nominee bicha award winner kati kwegamba mbu Eddie Kenzo wanayogeranga ekyobusiru tuleme kukyogerako kwega ku obusiru bwe tububikerwa BET jiriye kati Eddie Kenzo kaga urwana asiri walanga butubika obusiru bwe mbu lwakubanga wa BET tetugenda kusuka ono nako olwalero otherwise nyine nengane Museveni yayina abantu bwe batingajja yayina Samu Kaleganjuba Kategaya ba mama Mbabazi basamu Kuteesa
banadduli nga be bamwetoolodde Ruhakana Rugunda naye kati Muhoozi okumanye kyobola Muhoozi buli wadda mu maaso nadda emanyuma why Muhoozi surrounded by stupid people unreasoning people byange the majority of people surrounding Muhoozi because are wanting kanchogere mu Luzungu the majority of people surrounding Muhoozi they are wanting when it comes to knowledge analysis and understanding. How can you otegera kye ngamba? I understand. Kati Museveni weerejja yeetoolo wabagezi balabe bapaka bulo baani Muhoozi abamwetoolodde Balamu Gashumba Eddie Kenzo oba ne Shiba kati kati tuli ku kiwani abali awo bamuyambe ki Shiba agenda mukunamira Eddie Kenzo agenda kukaaba Balamu agenda teekawo mizinda nakuleeta micereje gitawo tuve wano tusiibule akume atakumira mpero olunaku olwaleero mwebale imabula edda tugenda kuddamu mu episode eddako 6 ssaawa zino nenga mu programu eddako olunaku olw'enkya mweraba